Obwakabaka bwa Buganda bweyamye okunyweza enkolagana yaabwo n'obulabirizi bw'eruweero olw'okusitula ebyenfuna n'embeera z'abalemeezi. Mu bitunuuliddwa mulimu okugundiiza ebyenjigiriza, ebyobulamu wamu n'ebyobulimi n'okulya emyoyo gy'abantu nga balambikibwa Ssaabasajja Kabaka. Babadde asinkanye omulabirizi omuggya w'eruweero kitaffe mu Katonda Wilson Kisekka mu Bulange Mengo, Kamalabe na Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti essaza Bulemeezi lya nkizo nnyo mu Bwakabaka buno, n'asaba abaami ba Kabaka bakolere wamu n'ekkanisa olw'okuzimba Buganda. Kakati Bulemeezi lyerimu ku masaza asatu agalina enkizo mu Buganda, kubanga nga musanyuse sinaba kwogera nkizo, kubanga amasaza mu Buganda gali asatu omuli embiri za Kabaka: Kyaddondo, Buddu ne Bulemeezi. Mu masaza 18 weewaawo Kabaka ayinza okuba olubiri e Buluuli n'akuba olubiri e Kyaggwe, naye mu Bulemeezi mulimu olubiri lwa Kabaka. Ate Ssaabasajja Kabaka Mukristaayo, n'olwekyo omulabirizi w'eruweero ayina obuvunaanyizibwa, kubanga era yajja okulyowa n'abantu abeera mu lubiri lwa Kabaka ebamunaanika. Ssaabadinkoni ow'Eruteete yendooza muliraanwa. Awo nno kyenvudde ngamba nti obulabirizi buno bwa nkizo, era ekyamazima Kabaka bwe walondebwa nali siri mu ggwanga, naye twawuliziganya ne tukwogerako. Naye eky'omukisa naye bw'obadde oyogera otuwulidde bw'oli muzzukulu wa Namuguzi. Omulabirizi w'eruweero ow'okuna kitaffe mu Katonda Wilson Kisekka agambye nti okuwagira emirimu gya Ssaabasajja Kabaka kimukakatirako ddala, era yeeyanzizza nnyo mu zzangoma olw'omukwano gw'alina eri abantu be. Pulogulaamu eno y'amazaalibwa era nga bono bira tubadde tuyinza kubeera eri kugamba bannabulemeezi nti olwakiri n'eri abanaabeera eri abataasobole, naye ffe kati bwe tuva wano n'omukisa guno nga bannabulemeezi tukironkinze eri ewaffe tuddayo buzzi buli kimu kijja kutambula. So tubadde tulina okwetaba mu misinde gino. Eyo nsonga nkulu okujja wano. Omwami wa Kabaka ow'essaza Bulemeezi Kanga w'Omulangira Ronald Mulondo agambye nti abalemeezi bajumbidde nnyo okugula emijoozi egy'emisinde egy'amazaalibwa g'empalabwa, n'asaba n'abatannagigula basambyesambyeko. Obulabirizi bw'eruweero buguze emijoozi gya bukadde 3, ate ng'omubaka wa Nakaseke Central Alan Mayanja Sebunya aguze emijoozi gya kakadde kalamba. Kaadi eziweebwa abantu mu bifo we bagemera omusujja ogw'enkaka zitabudde abamu ku baagenza okwegemesa. Omusasi waffe Joel Odungu Davis kaatuwa ebisingawo. Minisitule y'ebyobulamu erongedde okulungamya ku nteekateeka egobererwa mu kugema abantu endwadde ey'enkaka, nga olwaleero eyingidde olunaku olwokusatu, so ng'ate n'okutongozebwa okukulu kuli mu disitulikiti ey'e Buyikwe. Wabaddewo amaloboozi agawakanya enteekateeka eno nga bamu bagamba nti mu kugema kuno gavumenti egaba kaadi njeru, so ng'ate abamu bwe baba bagenda okutambula babasaba kaadi za kyenvu ziyite yellow book. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona alungamizza nti mu nteekateeka eno abagemebwa baweebwa kaadi ez'enjeru tezirina bulabe bwonna, era nti omuntu bw'anaaba ayagala okufuna kaadi eya kyenvu wakugenda mu bifo ebyateekeddwawo 45 ebikakasiddwa minisitule eno afune kaadi eya kyenvu eneemuyambako okusaabala n'okugenda ebweru w'eggwanga. Ebyo nga bikyali bityo, abazadde b'abaana abaliko obulemu babadde batandise okuwakanya enteekateeka eno nga bagamba nti eddagala lino erigema enkaka mu nteekateeka eno lyakukosa abaana baabwe nga baliko obulemu, kyokka ekibiina ekitaba abakyala abawangaala n'abaana abalina obulemu ku nkizi ekya Spina Bifida and Hydrocephalus Association kirungamiza nti gavumenti emaze okubakakasa nti eddagala lino teririna bulabe bwonna bwe ligenda kukosa ku baana baabwe wabula okubataasa obutaasa. Lucy Nalujja, ssenkulu w'ekitongole kino, mu kwogerako ne bannamawulire agambye nti abazadde balina okubeera bakakkamu ku bibaweebwa. Gavumenti yaffe tulambise bulungi nnyo nti abo bonna abalina okugemebwa bateekwa okuba nga balina omwaka gumu paka ku myaka 6, era nga maama bw'oba toyonsa oba nga toli lubuto naawe osobola okugenda okugemebwa, naye abazadde lino ddoboozi lyammwe nti abaana mu batwale babageme. Ono asabye abazadde okwogeraganya n'abasawo ababeera mu nteekateeka eno singa abaana baabwe babaako n'okusomooza kwe balina.
Kintu kyokka kye tulina okukola kwe kulaba nga ffenna twetaba mu kugemebwa n'abaana baffe abaliko obulemu tubajjeyo mu mayumba mebwe tusigaze ennaku ntono kubanga okugema kuggwanga 8 naye bw'otwala omwana oyo okugemebwa nkusaba oyogere n'omusawo akola ku by'okugema kubanga mulimu abaana baffe nga ye ali malnourished ng'endiisa ntono oba ng'ali under. CBS FM Dungu Davis mu Kampala. Kamalebe na Buganda Charles Peter Mayiga asabye bannabyabufuzi ab'ekisinde ekya Patriotic League of Uganda okujja engombo ya mwoyo gwa ggwanga mu bigambo bagize mu bikolwa nga balwanyisa enguzi n'okunyigiriza bannansi okususse. Bw'abadde asinkanye bannakisinde ekyo abaguze emijoozi egy'emisinde egy'amazaalibwa g'empala bwayije gya bukadde 20 Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde mu Bulange Mengo n'agamba nti bannayuganda bangi beenyiyiddwa olw'obulyako obususse mu bitongole bya gavumenti ne mu bakozi baayo. Kati tulina ekizibu ky'amaanyi ennaku zino ebyenfuna si birungi era omuntu wa bulijjo ayita mu bugubi. Mwawulidde ebisale by'amasomero amakampuni agamu gaggala agamu gakendedde. Kaakati bwe tuba n'akatono tukalye kyenkanyi waleme kubaawo bano bassemukkuto ababba ebintu byaffe ffenna ate ne bayinaayina. Mu aba Patriotic League mukulembera olutalo olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi si mu bigambo naye mu bikolwa kuba mulina amaanyi mangi. Ababba ssente za gavumenti babakwate babawozese babasibe okubba ebintu bya gavumenti kibe kyamuteeru ng'omanyi nti bwenna obibba ne bakukwata obudde bugenda kukukeerera ebintu bali babibajjeko bye babbye. Ensi bw'eneeraba ejja kusanyuka nammwe ejja kubaagala. Nze mbawadde gaabuwa. Katikkiro asabye buli awulira ng'alumirirwa eggwanga lino alowooze ku migozoba n'egiri mu malwaliro n'okukulembera okumegga olutalo lwa Mukenenya asensedde eggwanga. Godfrey Kabyanga Baluku, Minisita Mbeza avunaanyizibwa ku kulungamya eggwanga nga yakulembeddemu bannakisinde kya PLU okukiika embuga yeebazizza Obwakabaka olw'okugulangawo enzigi eri bannabyabufuzi n'abantu bonna. We thank you, Wekitiibwa nnyo, for the open door policy. You welcome everybody, irrespective of their political affiliation, religious affiliation, tribe, or any other category of people. We retain that open door policy. I think my colleagues have already told you what Patriotic League of Uganda is. We are non-partisan, we are non-religious, we are non-tribal, non-sectarian. We're just civic organization live in a very peaceful and prosperous Uganda. Mu mbeera y'emu n'amasomero ga Janani Schools nga gakulembeddwamu omutandisi waago omukungu Michael Kironde nago gakiisa embuga n'obukadde 2 okuwagira enteekateeka ez'emisinde egy'amazaalibwa g'empologoma era yeeyamye okusigala nga wagira buli nteekateeka y'Obwakabaka. Obulwadde buno butandise okutambulira mu baana abato wakati w'emyaka 12 ne 18 20 ffe kwegula okututwalako ebitundu 7 ku 10 naddala ffe abali mu secondary school. Abajja ne tusalawo nti kampeyini ebe y'amaanyi okubeera nti twetaba mu misinde naye ngenda kusaba n'Obwakabaka wabeewo emisomo egijja mu masomero okwongera okutukaatiriza obulabe obuli mu bulwadde buno bwa siriimu na butya bwe tuyinza okubulwanyisa tusobole okutuukiriza ekiragiro kya Ssaabasajja nti by 2030 obulwadde bwa siriimu mu Uganda bwebenga tebukyalimu. Gavumenti ya Uganda etongozza ekitabo n'obutambi obugenda okuyambako bamuzibe ne bakiggala okusoma n'okumanya ebiri mu mbalirira y'eggwanga eneetera okuggwako eya 2023-2024. Gavumenti etongozza ebitabo n'obutambi buno ng'eyita mu Ministry y'ebyensimbi ng'eri wamu n'ebibiina ebirala okuli n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UNICEF, Uganda Debt Network n'ebibiina ebigatta abazibe ne bakiggala okusobola okubanguyizaako mu kutegeera ebiri mu mbalirira y'eggwanga. Omuteesiteesi omukulu Ministry y'ebyensimbi mu bubaka bumusomeddwa Mwanja Paul ng'ono yakolanga Director avunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga agambye nti kino bakikoze kubanga ddembe lya buli muntu okumanya ebifa mu mbalirira y'eggwanga lino wansi w'etteeka erya Access to Information Act. Tufunye omukisa nti mukyala Brenda
asobodde okutudemonstratingiramu ne tulaba bulungi nti buli ekiri mu budget kya translatingibwa bulungi nnyo nti abantu baffe abatalina mukisa gwa kulaba na kusoma basobola okumanya ebiri mu budget. Brenda Salama okuva mu kibiina ekitaba abamuzibe mu ggwanga ekya Uganda National Association of the Blind agambye nti basanyufu nnyo olwa gavumenti okubajjukira kubanga abadde basigalira nnyo. Senkulu wa Uganda Debt Network Tumwebaze Patrick agambye nti kibadde kya bulyaza amaanya kubanga abantu bano babadde balekeddwa emabega. Kati mu nkolagana yaffe na Ministry ya Finance netutuukirira kubaako kitukola ekintu ekisobola kusobozesa abantu abo okubanga nabo beetaba mu ebyembalirira netufuna obuyambi kuva mu UNICEF bapartners baffe netukolagana n'aba UNAB netujja tukola katabo kano. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa okola ebintu ebireetera banno okunyiiga oba ozizza omusango nga munnamateeka Sarah Nakachwa bw'annyonnyola. Abantu tubeera eyo nga tulina bannaffe be tuwangaala nabo oba ku mizigo oba ku kyalo naye ggwe nga wasalawo okufuukira banne ekitakola ki ekitagase. Omuntu okola ebikolwa ebireetera banno okunyiiga oba okubakosa mu mbeera zaabwe oba okuteeka obulamu bwabwe mu matigga. Okugeza singa omuntu osima ekinnya n'okiteekawo ng'abaana b'abanno basobola okugwamu oba gw'okubeera nti wakifuula mulimo gwo okubeera nti buli ekiguddewo ku kyalo gw'okivumira abantu ozukka ku makya n'ogenda n'otandika okukola ki okuvuma abantu. So tuga nti singa ozza omusango ogwo omuntu osobola okusibibwa ebbanga lya myaka mulamba. Senkulu wa CBS Pewosa Nsindikanja yeterekera Sacco Limited omukungu Daniel Hart Sentumbwe yeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'ateekawo ekittavu ekikoze nnyo omulimu gw'amaanyi ogw'okulaakulanya abantu mu ggwanga. Omukungu Sentumbwe Daniel Herbert bino abyogeredde mu ttabamiruka wa Sacco eno ey'omwaka 2023 atudde Mengo nga yeetabiddwamu bammemba okuva mu Sacco z'amasaza ga Buganda abazikulira n'abantu abalala bangi. Mu mbeera y'emu ategeezezza nti omwaka guno 2024 essira bagenda kuliteeka nnyo ku kubangula bammemba ku nkozesa ya ssente n'okusaasaanya empeereza zaabwe mu bitundu gye zitannatuuka nga bakozesa emitimbagano egy'enjawulo. Tetwagala nnyo okufuuka abantu bamusibira mu ggwanga bamumanyi ebintu by'amabantu batugaluddemu. Netwagala nnyo kusiiwuka mpisa nga tunoonya ssente ezo zikomyawo netwagala tuzikomyewo mu bulungi nga bwemuzitwalira. Ebyenfuna byaffe baoditaze babajja bebayitira naye okubasunya kakatono twali tukola amagoba ebbanga eryo lyonna era nga tukulaakulana bajja basomera. So kitongole kimiddewo nga kikola amagoba netutambula nabo ekitongole kikuze nnyo. Abadde ssentebe wa CBS Pewosa Nsindikanja yeeterekera Oweekitiibwa Vincent Bale Mugera asabye abamudidde mu bigere babeere bamalirivu nnyo era nga beesimbu. Eyakulembera akakiiko akasunsula abakulembeze mu CBS Pewosa yeeterekera Sacco Mumbejja Aisha Nakalema Kabejja ayanjulidde ettabamiruka ono alipoota eyavudde mu kakiiko ku nsonga y'okusunsula abakulembeze mu Sacco. Kongo Rashid Musisi Semanda gwe twakuŋŋoose n'ayitamu alina obusobozi obw'okulembera ekibiina kino mu kifo ekya ssentebe nsaba oyimirireko bw'oba oli. Omwami Mulindwa Sebastian eyayiseewo mu kifo ky'obumyuka bwa ssentebe bw'oba oliyimirirako. Omwami Galiwango Christopher ng'omuwanika. Omwami Sebadduka Michael Mbowa nga omuwandiisi. Sekiryowa Judson member. Luganda Daudi Nsiyonna member. N'omukyala Nambi Josephine member. Omukungu okuva Ministry y'ebyobusuubuzi n'obwegassi Mpakibi Waiswa agambye nti beenyumiririza nnyo mirimu egikolebwa CBS Pewosa eyeeterekera. Nebaza ebitongole byonna eby'Obwakabaka ebivunaanyizibwa ku bwegassi awo mulingi obubaka obuntuusiza
onooba otuuse embuga naye ng'okusingira ddala neebaza Ssaabasajja Kabaka bino byonna tebyandibadde singa teyakkiriza ffe Obweyamye bugagga wano ku CBS FM. Dr. Ali Kangume anyonyola emigaso egiri mu kudduka emisinde. Otuba tudduka tuincreasinga ku ntambuza y'omusaayi mubiri gwaffe kituyambako okubanga ebifo ebyenjawulo bisobola okufuna omusaayi kubanga metabolism eincreasinga kituyambako okusala amasavu ebisinga emisaayi giba neridada nti vessels ezitambuza omusaayi ziba n'obusavusavu obugwamu oba buli mu vessels kati wodduka otuuka notandika okukoza kye bayita energy stores ezifasite ziba zirimu omwo zituyambako okubanga osobola okusala amasavu ago so omubiri gugakozesa odduse n'oba okoze exercise endala zonna naye kasoba nga okozesa omusaayi